kati oluyimba lwe mwakola ne Nina Rose tuli bafumbo namwayita mu buzibu bwa mukwano naye twawulira layini ezimu ze wasuula natulaba olinga kuona sipapa nayimba ku Fugabbi abakazi tukoye Fugabbi nange kennyini ng'omuyimbi mwenju kuba ndi mukazi eyali afumbiddwako era aliddamu n'okufumbirwa abakyala bangi bali mu Fugabbi olw'abaami okubanga babayisa bubi so nayimba ku Fugabbi naye saayimba ku muntu yenna omukyala yenna nga ali mu Fugabbi olwo oluyimba lulwe kitege nayo yennyini era ayiseko mu Fugabbi olwo lulwe era lulaga abasajja okuba nga tubeddako eri abaagala abwabwe walonda bulungi Nina Rose nga management tutula ne baleeta oluyimba management tula ne tugamba luno oluyimba tuba twetaaga kolabo ani asobola oluyimba okusinziira ku type ya Nina Rose twalaba nga yasobola oyimba oluyimba olukola ki ne luvaayo bulungi era mukama n'atuyamba n'aluyimba bulungi n'alukkiriza ne lunyuma twalutadde musajja ki bangi balina emmotoka abasajja bangi abagagga naye nga bakyala bwe bali bubi muleme kutema mu bigambo biza musaidi ndala si kati kansooka mpeereza abawagizi bange n'akavaayo ate mwagala nzireyo abasajja tosobola kumenya mukwano era saagamba nti omukwano gwantama omukwano omukazi yenna omutuufu oba omulamu tasobola kwejjako naye neewaamu break sooke neetereze mbeeko nekyenneekolera sanyusa abawagizi bange gye bulijjo omwami ansange nga nange nnyina kyenninango sajjusa nnyo okugwa mu mukwano wabula obudde kyennejjusa bwe budde bwe nnamala senga ndi wala kubanga kati bw'olaba nti kati tugenda bugenzi myaka 2 namwe mwennyini abali wa nali sikifunangako bifo ndaba nga nandibadde wala emyaka 8 naye kati neebaza okuba nti nafuna management empya okubanga esobodde okunnyongerayo sindaba nabirowoozaako kati ekyo kibuuzo tukireke kubanga oyo muzeeyi naye oyo muzeeyi wange bambi Serena omuntu wayagala kulako kyekikugira mutwe laavu kya buntu kya butonde kwagalwa n'okwagala so laavu si kive gyendi laavu kintu kya bumu nja kuddamu njagala naye essaawa zino saagala ku papa osanga mu kupapa mujuzi na papa nesisobola funa muntu saawa eno njagala ntwala obudde neekolerere neetegekere Katonda wanaba ntegekedde omuntu omulungi nja kuba mufuna obudde bwonna bwe nabanjaga obuleta okusetolinga asikati saawa eno nkyali mukati saawa eno nfakasinza ku muziki wange saawa eno nfakasinza ku muziki wange era tetuli ku bbanga obudde bw'okwagala tebulina bbanga tosagamba nti myaka 2 myaka 3 myaka 4 Katonda yasalawo naye kyemmanyi owange ajja kubaayo nga nninze mu ssaawa yonna naye nga mu bbanga eritali awala twetukola okulaba Serena ng'otambula wekka ate mukooye ddi sinaweza myaka 2 mukooye naye twatwagala mundeke mpummule mu twatwagala bw'okita bw'oti tandikirawo mundeke mpummule mu mikwano mundeke mpummule mu muleke wayi ku lunaku nga luno abagole bo balabe bayimbidde omukyala yenna yeetaaga ekintu bwe kitimbulamu ekyo kitiibwa kya Mukama Katonda yakusalirawo ate era ne mu bintu be tuyitamu abatuyisa obubi be batutuusa ku bantu abatuufu so Katonda baba asazeewo n'agamba nti akuwadde omuntu yennyini omutuufu nga tuuse weebaza Mukama. Wow, thank you very much. You are smart by the way. Nina komba wana ani designer olwalero. Designer wange. Oba designer. Management ya bikwasaganya. Serena nedda baba. Akakumba ko wakalese baba. Kakira ddala. Management ya Pixingeri mwaka center. Kanziruke. Kale bye Serena tambula muko tulabe. Tambula bwato ya tambula. Kankule
otya by the way wakalese by the way super just bagambe nti oli smart ani designer olwaleero kushona design akikoze baba bakikoledde okay Spice Dan olwaleero batalabalise ka design keeko kwegamba amaanyi mangi manager ayitawo manager ayiseewo namukuba akamba